waliwo olukwe olunene olugwiriddwa olw'okunoona President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine eri Abaganda bonna. Olukwe luno lulimu abali mu kuvvoola Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nga bamuvuma ebigambo ebinene nga beeyita mbu bo be Bakabaka be balina okuba Bakabaka, Kabaka Mutebi baateekawo muteeke oba Kabaka yabba bubbe. Ate ng'abantu abo bulijjo bakubira omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akadingidi awo nno bagambe nti abo abali mu kuvuma Kabaka Kyagulanyi Ssentamu Robert yabasindika. Kale nno tubiguddemu, ensi ebiguddemu, omukulembeze Kyagulanyi abiguddemu era waliwo okulabula. Akatambi kano nsaba tuse tukalabe tulabe ekiddako. Abavvoola Kabaka, Ssaabasajja Kabaka nga bamuvvoola dayirekiti luli tubadde nga tukuba Katikkiro olw'ebikolwa bye, kati abantu bakiyingizaamu Ssaabasajja Kabaka. Abantu bakiyingizaamu Kabaka. Naye nga abakiyingizaamu Kabaka banaye Ruthie, thanks for the gifts. Abakiyingizaamu Kabaka baagala tuteekewo olusalosalo wakati wa Ssaabasajja Kabaka ne Kyagulanyi babeere nga tebakola ki, baawukana. Era omuntu yenna asasula abantu abavuma Kabaka, abavvoola Kabaka, abasasula yenna ayagala wabeerewo kirage nti Kyagulanyi yatukola ki, yatutuma osegeera. Era omuntu oyo yajjako ewange nga nsaba, waliwo omusajja gwe yali naye nga bansaba mbawe connection etuuka ku Kyagulanyi. Kirabika baali baagala kifaananyi wakati wa Kyagulanyi n'oyo omuntu, owulira, then bagende bavume Kabaka nga waliwo n'obujulizi obulaga nti Kyagulanyi yamutumye era basisinkana ne wano. Owulira, ebintu bino bibadde planid emabegako wayise emyezi ndowooza ng'esatu baali bansaba nga baŋŋamba, omusajja yankubira essimu n'aŋŋamba omwana ono aliko emmandwa, nsimanyi aliko emmandwa nti ye waliwo obubaka bwayagala okuwa Kyagulanyi, bajjajja bwe baagala okuwa Kyagulanyi, tubadde twagala otukonekitinge omwana ono alabe Kyagulanyi. Era nenjogerako n'omukulu oba yali Selector Devi oba nayogerako na Edi Mutwe kwaba abantu ababiri, ne mbagamba nti waliwo omwana ono bagambye bwe bati ne bwe bati ne bwe bati ne bwe bati. Era ne baŋŋamba nti owaaye nze nabivaamu bubi, pulaani binkulamusiza anko osegera, nze ne mbivaamu ne ŋŋamba akambiveemu saabiddamu. Naye omuze guno gukuze ate gugenda gutandika okulya n'abaana b'enkyukakyuka. Omanye abaana ebintu bizibu mu bino ebintu biri tricky. Omuntu yenna agamba mbu Kabaka tali ku saidi yaffe gwoba wakajja ku media era oba tomanyi bya media era oba tomanyi bigenda mu maaso. Ssaabasajja baatuuka batta abantu nga 18 ne 19 ng'abantu babatta lwa Kyagulanyi, nga Kyagulanyi bamukutte ne batta abantu. Ssaabasajja n'avaayo n'agamba twagala kumanya abantu abo abasse abatta abantu baffe, era tugenda mu kaseera akazibu. Byali bigambo bya Ssaabasajja. Wallahi tugenda okuddamu okulaba Ssaabasajja nga wallahi bamuwadde obutwa. Osegedde tugenda okuddamu okulaba wulira nno nangamba mwogera amanya gwe nzogamba pressure. Weesonyiwe Kabaka, weesonyiwe Ssaabasajja, okiwulira. Ne banna abalala aba bakutuma bagambe mission bagiguddemu. Pressure 24/7. Weesonyiwe Kabaka, mwesonyiire ddala. Osegedde weno weyeeyogeza, weyeefuula nti wankyukakyuka, weyeefuula nti awagira Kyagulanyi. Eno bwakuba Kabaka, eno bwawagira Kyagulanyi, abo baagula budde. Webeefuula abalalu, mwe mubeeraawo nga mulowooza nti oli mulalu bulalu, oli mulalu bulalu, oli mulalu bulalu, oli mulalu, oli aliko ekikyamu ku mutwe, kumba alina mission yakuvvoola Ssaabasajja Kabaka. Kabaka abadde naffe. Kabaka atuuse otugamba tetubongoota. Osegera, Kabaka atuuse otugamba nti baamuwa obuyinza naye baamuwa obwakabaka naye tewali buyinza. Obuyinza baabuwamba. Oyo Kabaka bw'atyo azze ng'ayogera. Kati mwe mwagala abeere mu struggle zammwe atya mu ngeri ki?
afuddeyo ng'ayogera naye Katikkiro oyo Charles Peter Mayiga oyinza okuba gw'osindika ne pressure okutandika okuvuma Kabaka ng'oyagala okwawula Ssaabasajja Kabaka ne Kyagulanyi okitegedde nze abo ba pressure baali bajja ewange bansaba mbu mbatuuse ku Kyagulanyi ne mbyebalama ne mbulaabula bwe nti ne neekweka okitegera nga baagala mbu mbakonekitinge mbu batuuke ku Kyagulanyi mbu balina obubaka bwe baagala omuwa kumbe oba baali baagala bifaananyi kirabika baali baagala bifaananyi kwaliko omusajja ng'alina ennamba ya Amerika omusajja ye yankubira naŋŋamba ndi wano n'omwana ono aliko simanyi mandwa simanyi zirina obubaka bwe zaagala okuwa Kyagulanyi tukonekitingeyo omusajja ye yankubira essimu zange mweziri muno n'essimu y'oyo omusajja ngiyina ng'ayagala nkonekitinge Kyagulanyi ku puresha ne mbagamba nze waaye simanyi ntambula za mukulembeze waffe okitegera simanyi ntambula za mukulembeze waffe kati simanyi gyali era sirina ngeri gye nsobola bakonekitinga ku Kyagulanyi ne mbivaamu tugenda okuddamu okulaba nga puresha akuba Kabaka dairekiti nensoka mbimma amatu netutandika obitunuulira abamu nga museka mulowooza bya kiralu kumbe waliwo missoni abawagizi ba Kyagulanyi bavuma Kabaka ate Kabaka ali naffe ab'enkyukakyuka ekyo mukitegeere reality azenga avaayo ng'ayogera ku kunyigirizibwa kwa bannayuganda azenga akyogera lunwe yatuuka n'okugamba obwakabaka webuli naye tebulina buyinza nga kyategeeza omanyi otyo ba kye yali ategeeza nti obwakabaka webuli naye tebusobola wadde okyusa Katikkiro waabwo tebusobola mukyusa tebulina buyinza obwo olowooza omanyire kankubule Kabaka ayogera nga wowulira Kyagulanyi ajja nakugamba message naye nga message etegeeza kirala nnyo nga nnene nnyo nga teri direct nga bw'ogiraba bw'otyo osegera kubanga gwe wali ebuuzizza abantu abawagira Katikkiro bawoza mwanti Kabaka ye yalonda Katikkiro ekyo tukimanyi naye Ssaabasajja yennyini yagambye talina buyinza kati oba okyamunenya nti lwaki tajjaako Katikkiro omanyi oti oba waliwo ekiriwo ekiremesa ne Ssaabasajja okuggyako Katikkiro kubanga Ssaabasajja yagambye nti obwakabaka tebulina buyinza kyategeeza nti buwambe osegera kati ssaawa zino abantu mukuba Kabaka muvuma Kabaka direct buli eri mwakubanga Katikkiro ng'ebikolwa bye birabibwako n'obitunulako noga nti mutufu Katikkiro wano yakoze bubi naye kati ssebo mutandise okukuba Kabaka osegera mumutunulamu osegera mutandise okwefuula nti ate Kabaka abaddenga naffe buli kaseera abaddenga naffe omusajja yatuuka okuweebwa obutwa teri ataabira bamwakajja ku midiya yali afudde naye nga yali afudde kyali kimusse kutandika kubuuza kiki ekyatta abantu abattibwa nga pulezidenti waffe akwatiddwa Ssaabasajja n'avaayo n'abuuza twagala kumanya lipooti ziriwa ani yatta abantu baffe n'atuuka okugamba tugenda mu kaseera akazigizigi akazibu ebyo bigambo bya Ssaabasajja tugenda okuddamu okulaba Ssaabasajja mu wiiki egyo nga Kabaka emimiro gyonna giri gito nga yaweereddwa obutwa byonna mubimanyi naye mwefuula abatabiraba abamu osegera kubanga Museveni kyayagala ayagala kuteekawo kye bayita division wakati wa Ssaabasajja ne Kyagulanyi kubanga baatya kati tayagala beekwate tayagala bakwatagane ayagala balwanagane yensonga lwaki abawakanya Kyagulanyi abagezaako okuteekawo embeera ekutula bemenya mu Kyagulanyi beefuula nti bava mu Buganda era beefuula nti bebawa platform ne ku zi radio zi CBS ne zi BBS telefayina tetuli basiru tetugenda kubikkiriza ebyo tetuli badongo era ogenza olaba waliwo kafoosa akavuddeyo kasita nkinyezeeko ekyo waliwo oluli eri we nayogera ku Katikkiro ebyaliwo tebanyega nnyo naye kano kasita nkogeddeko waliwo kafoosa akavuddeyo waliwo omuvubuka ze naŋŋamba gwe lwaki obamira buli kintu lwaki oyogera buli kintu njagala awandiika agambe wano okoze ensobi kino tokyogera okoze ensobi ekivaamu bwekiti ne bwekiti takyogera ambuulira mbunga gundi tannakyogerako nze gundi w'oyo
nze ndi mulala nze bampita Kiseka oshegedde eyampita mu struggle ajambuulire nti gundi watakyogerako nze sikyogerako segera mwagala tuvoole kabaka tukube kabaka kyemwagala okugamba ngenzo olaba abaana kibalya abaana batandiso kiyingiramu awo kibalya bambi bo tebamanyi bigenda mu maaso tuba tulina obbalabula segera waliwo ekyagala okwawula okuteekawo olusalosalo wakati wa situlago yaffe ekulemberwa Kyagulanyi ne Ssaabasajja Kabaka waffe waliwo ayagala tukoleki wabeerewo omiko wabeerewo olutalo tubeere nga tulwanyisa obwakabaka nga tulwanyisa ne Museveni osegedde naye ng'obwakabaka tubulwanyisa oluusi buli innocent omuntu ali emabega w'ebyo ebintu leka nkubuulire Mayiga oli mu pulaani kubanga abantu babadde banga bakuba ggwe nga gwegwe balaba ensobi zo Ssaabasajja n'atuuka okugamba temubongoota gwe n'ogenda eri ebunyolo n'obagamba mukolagane ne gavumenti muganyulwe mu byobugagga byammwe nga gwe Mayiga gwe ogamba abantu bakolagane ne gavumenti gwe Mayiga gwe kyokka Ssaabasajja yavuddeyo agambye nti bannaaye abaana baffe bava ku nsi erimu ettaka eggimu bagenda mu mawanga g'abawalabu kufa Ssaabasajja ebyo bigambo bye ng'akikomplainingako osegera gwe Mayiga ate n'ovaayo n'ogamba nti ate mukolagane ne gavumenti ate esindiikiriza bannayuganda okugenda mu mawanga g'abawalabu okubonaabona banaye tetuli basiru ffe tulowooza nnyo ffe tulaba nnyo nga tuzibiridde owulira tulaba nnyo nga tuzibiridde n'ozibirira bwoti n'oganda ye kino lwaki kiri bwe kiti nkubuulira oyagala kuŋŋamba nti Ssaabasajja tamanyi kulumwa kwaffe ekyo kimwagala otulaga nti naffe ekisubi tuligireyo ddala tugamba obwakabaka byu tuvume kubanga Museveni atya Kyagulanyi ne ageza yeegatta ne Ssaabasajja ne babeera nga bali kimu bwe bati atya nnyo Museveni atumenyamenyamu ayagala kuteekawo divisioni tubeere awo nga tuli divided osegera nga tuli omuntu yenna ayimirira mu kabaka n'omugamba n'oyogera gasi ogenda kukubwa abantu babadde nga bavaayo nga bawolereza Mayiga owulira bangi nnyo ababadde nga bavaayo nga bawolereza Mayiga naye wano babadde bakuba kabaka ng'ababadde bawolereza Mayiga tebanyega lwaki ffe tutegeera tulina amagezi twali emitwe gyengegeze taata wange mutunzi wa byennyanja yes tutegeera amagezi tugayina nkugambye wobadde ng'okuba Mayiga nga waliwo kafoosi akajja ne kakkuba naye nga bw'okuba kabaka ako kafoosi tekanyega lwaki woba okuba Mayiga waliwo kafoosi akakkuba kajja ne kakkuba naye babadde nga bakuba kabaka nga kafoosi ako tekanyega bonna basirise kye lwaki mwogere lwaki lwaki kubanga bw'okuba ku Mayiga waliwo kafoosi ke nabulookinga abantu ndowooza nga 5 ku 6 ate obwo bufoosi mbumanyi osegera nga oli wajja navoola kabaka ako kafoosi tekanyega basirika busirisi naye oli bw'aba akuba Mayiga ogenda olaba bavuddeyo bajjeeyo ebiso awo bakubuulira nga bw'oyisa mu bwakabaka ki olugaayu osegera kyokka nga bakuba kabaka tebanyega bwe baba bakuba kabaka tebanyega tetugenda bikkiriza tetugenda kikkiriza Ssaabasajja abadde ng'amanyi leka nkubuulire baagala Ssaabasajja atuuka okukola statement egamba nti lwaki kino kiri bwe kiti nga ffenna tutunula eri nga tuwakana buwakanyi tugamba gwe bulijjo naawe bw'otyo bye baagala tukole tebaagala Ssaabasajja akole statement ffe tugambe Ssaabasajja ayogedde batya bamutya oyo musajja bamutya nnyo kubanga bakimanyi abantu abaagala obuganda bubali wano segera bw'akola statement bagitya nnyo yensonga lwaki lwe yagezaako okukola statement okubuuza abantu baffe abaafa nga 18 ne 19 ani abatta
twagala kumanya ani yatta abantu baffe bigambo bya Ssaabasajja Kabaka waffe biva mu Ssaabasajja Kabaka waffe tugenda okuddamu mulaba wiiki ajo tugenda okuddamu olaba Mayiga nga Mayiga agamba mwabagerageranya obukulembeze bwedda ku buno bwa Museveni mwe temumanyi mirembe gyaliwo nga Mayiga bwati bwagamba nti ate giri emirembe gyali mibi nnyo kankubuulire omuganda bw'aba awaana omubi agamba ofundako noono afazaali wakiriko oyo ye muganda awaana omubi kubanga aba akimanyi nti wanaagamba nti mulungi nnyo mujja wakana kati agamba afazaali amugerageranya ku mubi ennyo osegedde omuganda waba awaana omubi we tagamba nti ono mulungi agamba bugambi okusinziira kwoli noono wakiri afazaali wakiriko yaddeko noono ofundako noono osegedde tulina amagezi awo omanya nti ono awaana kikyamu kye kibi kye oli bw'awaana omukazi waba awaana mukazi waatalina kabina agamba nti bakutenda kabina ng'olema nakuyita mu luggi olwo avumirira abakabina kubanga alina owuwe talina oyo ye muganda akitegedde owewuwe takayina kaleyo mwayogera ku bibi kati ye Mayiga ye Mayiga ajja n'akuwaanira Museveni naye ng'amukompe yalinga kuba abakola ebibi n'agamba okusinziira ku bibi oli bye yabakola wafazaaliko noono yaddeko noono oyo Mayiga bw'atyo bwe yayogera osegera osegera fe tubalaba n'omutunuulira n'ogaana naye ono nedda si waddala kati bo baagala obwongo bwo obugambe nti otandike okukkiriza nti byolowooza oli musiru tetuli basiru mulwaki Mayiga Kabaka ye yamulonda era Kabaka nga tannamugjawo Mayiga byonna byakola byebyo bye muwoza ne bampuuga nti Kyagulanyi ye yabalonda bannange bye mutuwoleza ne bamukaaku nti Kyagulanyi ye yabalonda era tubaleke byebyo bye muwoza ne Mayiga nti Kabaka ye yamulonda era yamanyi waakola ki Kabaka najja nagamba obwakabaka tebuyina buyinza obwakabaka tebuyina buyinza weebuli naye tebuyina ki buyinza kitegeeza ki omanyi oti obwo obwakabaka obutaba na buyinza kitegeeza nti Ssaabasajja obuyinza takyabuyina busobola na kujjako Mayiga omanyi oti oba kyekitegeeza kubanga Ssaabasajja yakikugambye lowooza nnyo Ssaabasajja zaggambye obwakabaka weebuli naye tebuyina buyinza kati gwagamba mbu tulinde Mayiga we banamuggyako musimanyi tulyoke tumanye nti Kabaka ali naffe Ssaabasajja yennyini yaggambye nti takyalina buyinza obwakabaka buwambe omusajja lwe yagezaako okusituka naffe mwalaba ebyamutuukako yali afudde wallahi mubimanyi ate oveeyo omuvoole ate oveeyo omukube ate oveeyo omwasamire ate ogambe nti tukikirize tukigaani Mayiga yapulantingibwayo Museveni Mayiga yapulantingibwa Museveni obwakabaka bwaffe yabayise eri mu nkoba za mbogo simanyi nkoba za mbogo ne bano bampuuga gye baayita n'abayiseeyo nga bo bali ku mission egyo Museveni n'abapromotinganga ne babeeranga mu position eziraga nti balina obwakabaka bafaayo nnyo biki ne balyoka baweebwa ebifo bye baabawa kati mission yaabwe eyabateekawo bwatyo bw'abagamba nti kati mukole eki nga we mulaba kye baakola abasiraamu ne baleeta mubajje ne bamutuuza wali eri mu bukulembeze bw'abasiraamu ne babalya bonna Museveni bwatyo bwakola kitegedde Museveni bwatyo bwakola ajja n'asitula n'atuuzaawo n'amala okutuuzaawo
ne batandika bakola ebikolobero kumba oli ali ku mission mutume yatumiwa ekyo nkikubuulira kati aba abantu baba plantinga mu bwakabaka bwaffe baba plantinga yo plantinzi be bali mu position mu bwakabaka bwaffe Ssaabasajja ali mu bbanga yekka bwati najja alina sayini nyingi zakola najja ng'akutte emikono emabega kiina kye kitegeeza mu Buganda kiina kye kitegeeza Ssaabasajja najja nga yeekutte emikono emabega Segera Ssaabasajja ayogerera mu ngero tabeera direct bwatyo Mayiga gw'osasula abantu abavuma Ssaabasajja Kabaka waffe gw'obasasula lwaki abakuwolereza ku media nga tutukutunuddemu tulina bye twogera ebikyamu ku ggwe abakuwolereza tebavaayo ne bawolereza ku Kabaka lwaki we kituuka ku Ssaabasajja basirika wecce lwaki bwe kituuka ku avoola Kabaka nga basirika cce bwe kituuka ku Mayiga nga bavaayo balwana Mayiga mumuveeko Ssaabasajja yamulonda Mayiga mumuveeko Ssaabasajja yamulonda boyi nze sibangako musiru nsobola olaba ebintu n'ensoma embeera ne ŋŋamba okusinziira bwe ndaba ebintu bino abantu bano we baba nga baagala nnyo obwakabaka kituufu abawolereza Mayiga nga bamuwolereza in the name of okuprotectinga kingdom kituufu bateekwa okuba nga bwe kituuka ku Kabaka bakutukawo bafiirawo bufiizi naye ogenda balaba we kituuka ku Kabaka nga batunula eri ogenda olaba bwe kituuka ku Ssaabasajja nga batunula eri gwegenda ku posti z'abantu abo abavoola Kabaka obatunuulire ojja kwekangamu bufeeka akawunti okusinga nga bwe buwaga osegedde banaye wano ku TikTok munyambeko abantu abamu mubakoleki mubajjewo osegera Alex Muhirwe yayomba noza wulira kati ono ayomba bamuyita Alex Muhirirwe yayomba tokanjogera ku bwakabaka bwange ayomba ye Alex Muhirirwe kansoke nkukube n'ekibuloka osegedde njogera ku bwakabaka bwange osegera ayomba byenjogera binyiiza Muhirirwe osegera owulira byenjogera binyiiza Muhirirwe osegedde bufeeka akawunti bwe buyomba bwokka awo kitegeeza waliwo ka project ketukuba ate awo nze wenjagala nze kasitanda beebyo awo tugenda kukubirawo mwezi awo tugenda Kyagulanyi yagamba kasita olaba ng'olina wootunuzza emmundu ng'olaba bacacuka kubirawo ddala pulezidenti ebyo bigambo bya pulezidenti yagamba bw'oba olina ng'olina wookutte n'olaba nga waliwo ebivuvuuma bingi ebivuvuumira bingi kubirawo ddala awo wewali ekinyusaawo osegera kati ayomba wuno ye Muhirirwe be bayomba be bayomba kyokka njogera ku bwakabaka bwa Buganda nze Kisekka naye ayomba ye Muhirirwe yayomberako Katikkiro wabawo project BSF si babeera wano kasita balaba nga project yaabwe ogikubamuuko bwe batyo kasita olaba bufeeka akawunti obwo nga buzze kuba tolekerawo kuba osegedde kasita olaba bufeeka akawunti abo nga buzze butandise okuwakana buvuma kuba awo olina okuba baba bakitegeera okuba projekiti yaabwe ekyo nkikubuulira baba bakitegeera nti projekiti yaabwe ogiri bubi ogikuba wabaawo n'abamu ku bannammwe nga bali mu bino ebintu buli lunaku boogera ebintu nga we mubyogera nabo ogenda omulaba ng'avuddeyo ng'atandise okugamba Kisekka biki takuwa nsonga takulizoninga out takikola ye kyakola kiri ekyo
kujja kugamba kiseko oyogera biki byoyogera bifeeke ebyo naye nga takunnyonnyodde lwaki oyina bivaako nga takunnyonnyodde nsobe ki gy'okoze akugamba bugambi ebyo byoyogera bya kisiru gwali musiru fe abantu bammwe tugenda okujja okubakuba tumukubira ku nsonga nti tukukuba lwa nsonga ABCD tulina bangi be tulabayo ne tetunnabakuba olowooza lwaki tetunnabakuba kubanga tebannatuwa nsonga lwaki tubakuba okisegedde tulina bangi be tumanyi era be tulaba naye tetunnabakuba okisegera ogala lwaki tetubakuba ng'ate tubamanyi tulinda wali eri naye nga happy birthday mukulembeze wange Kyagulanyi Ssentamu amazaalibwa amalungi twagala owangaale ng'enfudu okisegera twagala tuyingire Uganda empya gwe mumuli gwaffe okisegera Loni Nkoko thanks for the gifts mwebala bampadde ku birabo awo ku TikTok naye nga point mugitegedde lwaki we baba bavuma Kabaka abawolereza Katikkiro tebavaayo lwaki bw'oyogera ku Katikkiro abamuwolereza nga bawa matuka yeeyo bajjanga nsanafu naye kasita ovuma Kabaka nga basirika lwaki ffe tulaba ebintu n'ogamba okusinziira ku kino ekintu bw'olinnya wano engeri gye waseereddewo amazzi ogenda kugwa ekigo kati oba tolinaako ka instinct akalowooza n'oga nti bwe nkola bwe nti kino kye kigenda ovaayo bw'olaba tekivuddeeyo bw'olaba olinnya awantu olaba awali obuzizzi ng'osuubirawo okuseerera n'otaseerera manya waliwo ate obuyinjayinja obukutte okisegedde oba mukategeera kati nze wemba nsuubira kugwa nesigwa ntandika ogamba wano lwaki tewansudde ng'ate ndaba waseerera nkubye Mayiga wenkuba Mayiga ne bava wamatukeri ne bakuba ate n'otunula mu Ssaabasajja Kabaka ne batunula ne basirika busirisi ne batunula eri kitegeeza ki bw'otandika okwebuuza obuntu obwo ogenda kuwangula bino ebintu ogenda birabanga bwe tubiraba kasita otandika okwebuuza nti wano awantu kasita nkubawo wavaawo wano abantu abaagala obwakabaka ng'ogamba nti owolereza Katikkiro kubanga Kabaka ye yamulonda ensonga lwaki owolereza Katikkiro kubanga Ssaabasajja Kabaka ye yamulonda kati ate oli n'avaayo n'akuba Kabaka ne mulaga nti mumulaba bulabi ne mulaga nti mumulaba bulabi temumunyega lwaki omanya waliwo ekikyamu bw'oteebuuza bigambo ebyo ogenda kutomera segedde naye nga kati soke tumusome ku message wano ndowooza olabye ono Simon agambye ni muhozi we trust naye abadde wano nga nvuma nga ngamba neesonyiwani neesonyiwa ensonga gye ndiko naye ate wuno yataddewo ni muhozi we trust kansooke mu blocking genda eyo owunyire akamwa wano tewaliwo muhozi wo kitegedde gegenda otrustinge muhozi eyo gy'oli ndowooza owulidde lwaki abo abasajja se bwe balaba ng'otomera nga bagamba yes era nze bwe nkola vidiyo nsooka kwegendereza baani abagamba yes obeewo balaba nga banyampi oga siba nga ntomera ng'oddayo ogyetegereza okola vidiyo ogera olaba abanyampi be bawaga naye oli mutuufu you are right ng'omanyi otomera weekangirangabo n'oddayo otunule mu vidiyo gy'okoze naye ogera olaba okuba mpuuga abanyampi be bayomba mpuuga mumuleke mpuuga mumwagale ng'omanya ogera olaba okuba ekisajja ky'ebikoola abanyampi be bayomba mumutabulatabula mutabudde ekibiina n'ogamba omunyampi yali yagadde ekibiina kitabuke ate alaba nga ekibiina mukitabula
ate yenyini yakugaana. Lwaki aba akugaana? Lwaki aba akugaana? Olina jja n'agamba ng'akikugamba musajja wa Museveni n'akugamba weesonyiwe Kyagulanyi akolera Museveni nogayi. Lwaki yaŋŋamba? Lwaki aŋŋamba Kyagulanyi akolera Museveni ate amuwagizi wa Museveni? Ebyo ebintu we mutabwebuuza. Era waliwo kasajja kange wano kasooka ne kakuba nnyo ekikopo ne kadda ne kagamba mwana bampadde bwino konze mumpe. Ne kaŋŋamba olaba omusajja bampadde bwino akolera musajja konze gwe bagambye gwe bagambye owagira Kyagulanyi. Kati ate lwaki bakubbira ku byama ate oyiye engeri gy'obalwanyisaamu endala? Kibanga omuntu okugamba nti tulwanagana nawe mulingi ng'otandika kuŋŋamba tokuba jabu kuba lumu ŋŋuumi ntandika okwekengera naye nga lwaki ondagirira? Gwe ate gwe gwenkuba gwonsomesa engeri gyenkukubamu. Ebyo ebigambo we mutabye abantu abatambuza ebigambo Kyagulanyi akolera Museveni be bakolera Museveni. Kati naawe n'akatweka akakalu nga naawe obyetikka ng'ogamba kituufu Kyagulanyi n'oteebuuza abakolera Museveni lwaki bakuba pulojekiti yaabwe eri mu Kyagulanyi? Omukongozi wa Bobi nkulamusizza nange osegera lwaki bakuba pulojekiti yaabwe eri mu Kyagulanyi? Bonna abatambuza propaganda nti Kyagulanyi kakodyo ojja okebereko bana babikomentinga Kyagulanyi ababuzaabuza ojja okomenting omukoneko ojja laba nga ka profile picture ke nga be bano ogenda olaba simanyi byalimaana babeera n'amannya gaabwe noga kati byalimaana awagira musajja we Museveni oge olaba yateekayo dda Museveni we noga lwaki atulabula? Museveni yabatuma mujje mutulabule tuyiye engeri gye tunaamuggyako ng'ate atutereddewo akakodyo akanaatusiba omuggyako. Naawe n'owa matuka eyo n'engalabiryo nga bw'onyumiza banno we bakugamba oli musiru ng'oyomba ani gw'oyita omusiru gwewa obusiru kyeki? Kwe kumala gakupulantingamu bye bakupulantinzeemu n'okola ki? Naawe n'okola ki? Osegera obusiru gwe omuntu gwe bajja bamala gamukozesa nga bwe baagala we bajja ne bagamba kino ng'otwala we bajja ne bagamba kino ng'otwala. Osegera Kyagulanyi akolera Museveni ng'akugamba ye Balamu. Kyagulanyi akolera Museveni ng'akugamba yakolera Balamu. Kyagulanyi akolera Museveni ng'akugamba ye Munalwanda. Kyagulanyi akolera Museveni ng'akugamba naawe n'otagamba nti ono ngamba nti Kyagulanyi akolera Museveni nga ne bwe mbikula ku profile picture ye waliyo nti awaana Museveni. Lwaki aŋŋamba bino? Lwaki bakuba pulojekiti yaabwe? Lwaki mukuba owammwe n'otabyebuuza? Ogenda bawulira yatugamba tufune endagamuntu ne tuzifuna, n'atugamba tubimukwase ne tubimukwasa. Olwo mwali mulowooza agenda kujja na muzinga ng'agukutta ati agutunuze mu Museveni. Banaye emitwe gino mwali mumusuubira ki? Mwagenda kujja ne wakadaala nga swaziniga mwagitunuze mu State House kubanga mwamulonze. Muyatugamba tubimukwase eyo statement nagiwulirako mu Comrade omunene namugamba toŋŋamba gasiya Comrade omunene nga yaŋŋamba ebyo yatugamba tubimukwase ne tubimukwasa n'atugamba tukole bwe tuti ne tubimukola namugamba ebyo gasiya tombuulira gasiyawo. Nze ebintu bino Kyagulanyi agenda obyogera bw'atyo nze nali mbimanyi gye bisobola okuggwera nga biggwera mu ffe. Omusajja n'atuuka obbagamba nti mmwe mukuume obuwanguzi bwammwe. Kati mwali mwagala mbo oba abule oba mwali mulowooza nti oba mwali mulowooza kiki? Operator nkomyewo ku for you page yo
naye saagala njasamira tukubamuuko saagala njasamira mujja biwulira gye binaggwera mulekeraawo okuvoola Ssaabasajja Kabaka waffe mulekeraawo mwe muli batume mulekeraawo okuvoola Kabaka mulekeraawo okuvuma Kabaka osegera mukirekeraawo nze kinkubisa Katikkiro nina ensonga ze mentioninga neŋŋamba wakola kino n'okola ne kino n'okola ne kino n'okola ne kino ebyo bye njagala ojje omproving erongo then Katikkiro muleke okitegedde naye Ssaabasajja ensonga gye mumukubisa bw'asirise nnyo Ssaabasajja buli kimu azze akyogera buli bamuwa akazindala akuwaayo meseji yo agirekawo kati mwagala akole ki talina magye alina amagye mmwe Abaganda mmwe mu Buganda Ssaabasajja bw'ayogera mmwe mulina obiteeka mu nkola Kabaka wammwe ayogedde Kabaka waffe ayogedde tukiteeke mu nkola osegedde kubanga ke kabonero akatugatta bw'ayogera aba ayogerera ffe osegedde oba aba atuwa kyakkola ffe kati mwagala akole ki ajje nga Superman akube sama nga gyetiri temwagalamu ffe kitukubisa Katikkiro point tuziyina era bw'amuwolereza awolereza Katikkiro jangu wano oŋŋambe nti Katikkiro ensonga eri bweti ne bweti ne bweti ne bweti okinyinyonnyole naye bonna beekwasa ekyo Katikkiro Kabaka ye yamulonda tumuleke teri akuprovinga wrong wabula akugamba Kabaka ye yamulonda ate Kabaka najja n'agamba Obwakabaka tebulina buyinza tewali buyinza omanyi oti oba obutaba na buyinza kyekireme nti Ssaabasajja takyasobola nalonda Katikkiro kubanga yakyogera nti Obwakabaka tebulina buyinza osegedde Ssaabasajja zaggambye Obwakabaka tebuyina buyinza kati ate gwache okyebuuza lwaki takyusa gundi akugambye talina buyinza Obwakabaka buwambe bwe kyekitegeeza ASP asimwe nkulamusiza anko Obwakabaka buwambe kyekitegeeza akikugambye kati ate gwokyawolereza Katikkiro ng'osinziira ku kiri mu Kabaka ye yamulonda bwe kwosinziira nze njagala point kwensinzidde ojja omproving erongo oŋŋambe nti okusinziira ku point z'osingiziddeko zino nfu eno neeno neeno nfu nja kusirika bwe nzija ne ŋŋamba Katikkiro wano yakozeemu obubi ne nkyogera n'obubi bwe yakoze ne mbwogera jangu oŋŋambe nti yabukoze lwa nsonga eno awo weenaaba ensonga gy'oŋŋamba erimu amagezi nja kuwuliriza era nja kutereezaamu naye bw'obanga obadde ojja kujja onvume buvumi nti gw'oli musiru oli Kabaka ye yamulonda bye bino bye muwoza n'eri mu NUP mu Kyagulanyi ye yalonda Mpuuga kati lwaki mukuba Mpuuga ebyo si bye mutuwolereza mu Kyagulanyi ye yalonda simanyi Abedi Bwanika n'amuwa n'obukulembeze mu kibiina ate mwe mumukuba lwaki mukuba Abedi Bwanika kyemwabi bye bimu ate Katonda atuyambye nti ebyeno mu NUP byo mubimanyi osegera naye mumanyi ebiri mu Bwakabaka nga mulabyeko ne Kabaka ng'afeenya ne bamukolera keesi ne bamukolera keeke ku birthday ye ngeringa keesi y'abafu mubirabyeko kumumalamu kitiibwa okulaga nti talina mugaso talina kyali temubirabyeko ne bino ebintu bye bamuteekamu eby'ebivvulu ku luno yagaanye n'okujjayo kyokka era gwe mwagala okuvoola Museveni ayagala tumuvume Museveni ayagala tuvume Kabaka amutya nnyo kubanga ekigambo kye ayogerera mu bantu bangi nnyo bw'ayogera message ajogerera mu bantu bangi nnyo kati Katikkiro akitujjako alaga ffe tetulina mugaso Kabaka waba ayogera mbubobe balina obiteeka mu nkola bano simanyi bano bampa office ezo office mwazi wamba tukimanyi Ssaabasajja Gambe talina buyinza
bwate bwe yagambye obwakabaka tebuyina buyinza. Kyategeeza obwakabaka bwe tebuyina buyinza, kitegeeza tebusobola na kwerondera bakulembeze baabo. Yes! Okujjako nga temutegeera bulungi temumanyi kulowooza. Ffe tulowooza ate ne mujja ne mutwasamira, ne mutuvuma buvumi. Ssaabasajja bye si bigambo bya Kabaka. Yali ayogera kyaki? Kyogamba yali ayogera kyaki? Kabaka okujja tugamba nti obwakabaka tebuyina buyinza, olowooza yali ayogera kyaki? Gwe jangu okimbuulire nti yakyogera lwaki? Kati ate gw'osigala ogamba Kabaka yakyalonze oli. Kabaka muwambe, obwakabaka buwambe. Ate buli wayogera mu Abaganda ne musirika ayeyongera kunafuwa, muba mwongera munafuya. Ekyo Museveni kyayagala. Yakugamba I will crush them. Nga bwe nabakurashinga emabega. Gwolowooza Abaganda Museveni yabakurashinga ddi? Yagamba those enemies I will crush them. Oyagala kumbuulira. Olowooza Museveni yabakurashinga ddi emabega gy'ayogerako? Museveni abadde mu kimuzi gavumenti nyingi, ne gavumenti ze mulaba ze baatulugunyangamu Abaganda, era Museveni yazirimu. I will crush them nga bwe twabakurashinga emabega. Yali ategeeza ki? Mumanyi mwe muwulira message ne mugirekaawo, ne mudda eri ne mudda mu kwepica, ne muwuliriza ebiyimba, ne mugera ne mwebaka, ne muwuliriza ebiyimba, ne bajja ne bababuzaabuza nga mbuzi. Olaba n'embuzi ogitwala kulya muddo n'esooka ewalira, naye mmwe mukkiriza bukkiriza oli mukulembeze, oli tumuwe ekitiibwa. Tuwe ekitiibwa omukulembeze atatuukiriza bigendererwa bya position ye. Bwe tukuteeka mu bukulembeze ne tukuwa ekifo, ekifo ekyo kye kikuweesa ekitiibwa. Obuvunaanyizibwa bw'ekifo ekyo y'ensonga lwaki tukuwa ekitiibwa. Saavisi ekifo ekyo kye kirina otuwa y'ensonga lwaki tuba tukuwa ekitiibwa. Ne bwe tutandika okukitegeera nti position gy'olimu totuukiriza byakulondesa, then ekitiibwa oba tokigwana oba ogwana. Awo lwaki tetukuvuma? Bwe babanga ababadde bakuba Mayiga tebamurizoninga, nze njagala mujje mu ndizoninge out. N'akatuuti wano nkakuwa. Gwe jangu nkuwa eddakiika nsirike otandika okunnyonnyola. Ate bw'omala okunnyonnyola sigenda kuddamu abantu bakujajinge, naye ng'ojja onnyonnyola kusinziira ku bye njogedde. Nze nkuwe wano akatuuti tusirike, nfune n'obumwanyi wano ntandike kwemeketera, otandike okunnyonnyola olabe w'otaakuname. Ogenda kukunama. Yo Robert Crazy, respect brother. Ogenda kukunama. Tetwagala kuddamu kuvoola Ssaabasajja wano ku media. Waliwo abantu bagufudde omugano balinga abasaagirira kumbe batume. Tetwagala. Nina abaana be nine boxingiddeko nengezaako bannyonnyola, ngenda olaba ng'abaana bangi bayinza obutabitegeera, ninga ngenda bannyonnyola paka ddi. Nendaba nga nina kola live. Gwe wenna avaayo novoola Kabaka, oli wakkubwa. Yo SBM ogamba otya uncle? Respect. Ivan ogamba otya? Osegedde. Gwe wenna agenda okujja ovvoole Kabaka ogenda kkubwa. Ate wano ffe tetulina be tutakuba. Tebaliiwo. Mugenda ne muwaana waana obusajja, ne kadda muli ne muwaga, ne mukawaana mulowooza kalalu, kumbe katume. Kamala mu Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa. Kamwekompe yalinzeeko, kamuleese ne Amini, mwana wa Amini, kamuleese biki, musirise nga museka. Kumbe bali mu kkuba kabonero kammwe. Twakabitegeera. Ekikulu kasita obitegeera ye point. Mwe muddeyo muwage, kumbe oli mutume. Nze nkugambye bajjako ewange. Ajja agambe nti nnimba. Omusajja ng'alina ennamba eriko mu Amerika, ya Amerika. Yankubira simu na direct.
Kiseka oli otya konze gye ndi oli otya anti omwana ono aliko emmandwa njagala tumutwale ewa Kyagulanyi alina obubaka bw'ayagala omuwa bwe mmandwa erina obubaka bw'eyagala owa Kyagulanyi era olwabiraba n'embiikino walingaawo ne katandika nga kumpeereza message nga sikaddamu sikanyega ne kabulamu kaawo we kaabula ne nkalanga nako ne ngaba naye akasajja kaabuliddewa kagenda okudda nga kakuba Kabaka ku nnyama ne tusooka tukamma amatu nga tuga akasajja kaagwa ddalu kalalu ne tusooka tukaleka tugenza olaba kakuze ekintu kitandise n'olya mu bakomuledi abategeera abalina amagezi osegeera baagala kwawula Kabaka na Kyagulanyi tebaagala bakwatagane ekyo bakiyita divide and rule ke kakodyo ka Museveni kokka kakozesa kutta kudividinga kufuga kulumya bwavu kusiba kulimba kubba bwe bukodyo bwa Museveni tetugenda gwa mu trap ye bwe kajja ne kavuma ku Museveni ne muga kasajja olaba kavuma ne Museveni ng'olokadda ku Kabaka kavuma Museveni ye ne bwovuma kitiibwa kye kimugwana yakoledde kyeggwanga kyova olaba naye ne bw'omuvuma tabifaako era bano abamuvuma tabafaako naye kasita otandika okugamba abavubuka tukole kino tumuggyeko awo we wali obuzibu bwe awo we wali tagaliye obuzibu bwo awo ng'avaayo era tayagala bano ba member of parliament simanyi baani bagende mu constituencies zaabwe batandike okumobilizinga abavubuka okubaako ne kye bakola ekyo takyagala ayagala ogende mu constituency yo otandike okugamba abantu nabagulidde mosquito net nabagogoledde emyala nalimye oluguudo naleese endokwaza emmwanyi ebyo bye bababuzaabuzanga bajjajjaffe ne babaleeteranga musimanye endoka z'emmwanyi biki ne babikola byonna ne bifa ne babaleetera vanira ne bifa ne babaleetera mulinga ne bifa ne babaleetera biki ne bifa ebyo bye mwagala okutuzzaamu abo ba MP Museveni bayagala bwe batyo era wobeerayo ne MP eyo nga yakusongera mbu ku masannyalaze galeese musimanyi waliwo amasannyalaze gazze ku mulembe gwange oyo gasiya era nalabe ba MP balina ebivubuka bye bazuukusa bijje binkube kubanga bakimanyi boolekedde akaseera akazibu nga kikiseka bwe kiri ennaku zino n'emmere gye ndya njefumbira ababadde balowooza ndi munampa butwa kozi munkuba essasi ne gye ndya njefumbira oba tewooma ndya nze nembaawo tugenda kuba paka kuwulira bubi mbukati baagala bakube Kiseka aveewo mu Kiseka batuuke nga abantu webo wayogera tebakyamuwulira akaseera abantu we bagenda obutampulira ke kaseera we ndiyogera ebyekisiru naye nga tukyayogera ebimakinga sense bajja kutulaba bajja tuwulira oba oliawo nga muwolokosa viewership zimuwaga mala oluusi ne wiiki nga sirinyeewo neninda nzije ku peegi zammwe ndabe viewership zemuyina ogera abaziyina baguze engule akunako ne kabanyiiza viewership zimuwaga mala ne wiiki nenga wayi kambaleke mu wiiki osanga banyiiga for you page njiwambye nnyo kambaleke mu wiiki nobeereeyo nga tolaba owulira ate era viewership era bazinoonya ku ggwe mbw ate era bakuba ggwe kiseka mutuyita badongo mulowooza abantu abatuwuliriza badongo gwomanyi kye bayita okwogera obwogezi bwoti nga toyogereddeemu kyabuwemu nga toyogereddeemu byalaafu toyogereddeemu biki abantu ne batuulaawo ne bakuwulira omanyi kyekitegeeza n'okola vidiyo za dakiika 5 ne bagiwulira nga temulimu vibe kunnyonnyola bunnyonnyozi olowooza kiva buvyeri gundi gwe tulina enjawulo kitegedde waliwooko enjawulo kati onyiigira bwereere kola fomati yo nze nange nkola fomati yange kitegedde tulina enjawulo ogenda obbawulira yagenda ku NBS
Muma luyagenda kweni BS nyamba ibajijjawa. Mwakuba. Mbaba ni BS namba ya ibajijjawa. Ngana na byogera ne yanga eraji ine yange. Gwe wajijjawa. Namba yange teri invisible. Wano TikTok yajijja nako bujja. Facebook ko eri namba yange. Teri invisible. Segera. Gwe bayinza okuga nti wanonyeze namba ya Kiseka ne kubula yange. Ngaze ensonga kwe basinzirira. Nendooza kambate. Ndooza kambaleke katusigaleko wano ku TikTok. Tuchukubeko Facebook kambate. Mubere bulungi naye nga happy birthday mukulembeze wange. Kyagulanye Sentamu the president. Amazalibwa amalungi. Webale kuyimirira. Wa ku Facebook kamuteka tukubemoko ku vibe eno ku TikTok. Banda bayo ba Robert. Na Uganda sente muzijja waze muzimba mu ebizimbe ndebye mutalaga. Eyo si ennyumba Bobi Wine yagula mu USA. Si ennyumba gyabera mu America mu Uganda jja kukyala. Munyonyole banne Uganda mwe bino mubikola mutya. Oyo banjo man akola businesses mu Kampala okuba n'amaka gafaanana bwe gatyo na apartments n'ebizimbe ebirala. Ne Kabayo omuyaga atalina business ku kibuga wadde omudala gw'embizi asula mu mansion. Oyo Miki Wine yali akubyewo ekivulu temugamba nti wano yakola nnyo sente ne zimuwa entandikwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Happy birthday our dear president. Uli kirenze ekito ekyekiwalaata Calvin Kanja bekyogera. Nene chala gwine ekyejo. Weno yogeranga talina maanyi. Mwana muto kankuwa amagezi. Olina omukisa gumu gwokka ogusobola okutuusa ku ebyo byebalabanga ebitasoboka mu bulamu bwo kukola. Budde n'oliza akayimba k'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu yayimba n'agamba nti kasita okola n'amaanyi n'olemerako ebirala bikwase Katonda jjukira balemerako ne bamalako enjogera eriyo yaffe kuva dda wadde embeera ekaaye osobola kayanja osobolera ddala okeera enkyanga nawe oyina ebyo gye weegomba olwaliro Nyanzi Fred byayina oba Robert Kyagulanyi Ssentamu byalina oba famire ya Ssentamu byerina naye ng'omukisa oyina gwakukola okukolimira abo abalina byotalina si ensonga egenda obbuka esenkya nga ebibadde ebyabwe bifuuse bibyo olw'obbakolimira ennyo ende kijja kusoboka. Ekyokubiri ekkubo lye wakwata terigaggawazangako muntu yenna ku nsi kuno. Teriyo muntu yenna lyagaggawalidde mu kusabiriza. Kasita wava ku mulamwa gw'okukola nodda n'okwata ekkubo ly'okufuuka beega nti osabirize busabiriza, wallahi tosobola kusabiriza n'otuuka ku levo abo bwe weegomba gye baliko abakola obukozi. Ekyo tekiriyo era tekirisoboka. Obubi bw'okusabiriza nti owangala oli mwavu nga tomanyi nti oli mwavu, olw'ensonga nti omusajja ajja n'akusuubiza obukadde bw'essente bwakusuubiza najja kukozesa byakukozesa nga biri costly nnyo n'okusinga ssente ze yakusuubiza okuwa, aye n'afundikira nga nazo zennyini tazikuwadde. Bw'aba yakusuubiza obukadde 5 ng'afundikidde akuwaddeyo obukadde 10 n'akulinda mpaka n'omala okwonoona obukadde 10 ne buggwawo n'alyoka akongerayo obulala 2.
bw'omala okulya obubiri ne bugwa n'oddayo n'okaaba n'akuwa obukadde 5 n'owangalira mu mbeera eyo ng'oli munaku naye mwana wattu nga tokimanyi nti oli munaku. Ekyokubiri, sente zonna z'ofuna nga tolina fomula yaazo ngeri gy'ozifunyemu tosobola kubeera na fomula ya kuzikuuma. Teriiyo omuntu asabiriza asobola kuwangaaza sente, ekyo tekiriiyo. Naye omuntu yenna atobanga akola abeera ne fomula y'okukuuma sente ezo zaafunye nga ziyise muntu oyo ze ng'akola, era asobola oziwangaaza n'ozikolamu ekyamakulu. Ekyokubiri, nti obwavu buno obukuluma olw'okusabiriza tebugenda kukoma ku ggwe wekka, bugenda kutwaliramu n'abaana bo, bagenda kubeera banaku abaavu abankuseere olw'ensonga tobalina fomula gy'obalekeddewo kwe balabira ngeri ki gy'ofunyemu sente ezo zibadde zibaweerera okusoma n'okulya n'obbambaza n'obbajjanjaba nga balwadde. Bajja kulaba tebamanyi kiyitibwa kukola kuba tebakulabangako ng'okola. Bakulakeera kumakya kubanga toddagala n'okwata essimu yo n'okwata sitaani n'ogisibako n'ovuma b'ovumye n'otambula n'ogenda enkera ne bateekayo akasente. Ogwo si mulimu gw'oyinza okuzimbirako obugagga obwa famire. Ekimu ku kifudde abaana bajja W Sentamu abagagga nti W Sentamu yali musajja mukozi, abaana be ne bakula nga balaba kitaabwe akola, nabo ne bamukoppako ekyokubeera abakozi. Bwe baba bakunyumiriza bonna gye bavudde nga bajja bakola, olaba nti okuva ku nusu esooka mpaka ku bye balina olwaleero babadde nga bakola bukozi, temulimu sitooli ya kusabiriza. Ekyo kimu. Ekyokubiri, tosobola keera nkya ku makya n'ogamba omuntu atabeerangako minisita wa gavumenti, atabeerangako oba nti alina ebitongole bya gavumenti byakolamu, authorities zakolamu, obanga tulaba revenue authority, oba akolamu zino simanyi masanyalaze biki ebya gavumenti ebinene ebyo bivaamu sente. Mwoyinza okulowoleza nti